natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Kuno kwe kwaffe yeerabira ekyamusengusa, ate kuno kwe kwaffe takubuulira gy'asula. Kiridde bwami yeerabira ekigenyi, kyokka ate era osulawa yakuziga. Bannanga omukwano ogw'edda tegukutwaza lubugo lumu. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, nate ntuuse n'akanyomero akamanyiddwa nga Ssekabuuliza, mwenyanukulira ekibuuzo ekibeera kimbuuziddwa okuva mu bantu ab'enjawulo ku nsonga z'olulimi Oluganda, ebyafaayo, obuwangwa n'ennono. Ekibuuzo kye mbakanye nakyo olwaleero kye kino, era nsaba mukitegere agatawulira vvumbe. Ekibuuzo kigenda bwe kiti: Mukulu Kanoonya Juma, nze omulangira Goloba Kimbugwe, mbeera Namasuba mu Kyaddondo. Nva ki ezitagabulwa mugenyi mu Buganda nga bw'ozimuwa obeera omunyoomye? Nva ki ezitagabulwa mugenyi mu Buganda nga bw'ozimuwa obeera omunyoomye? Kakati ekisookera ddala, enva za bika bingi ezitagabulwa mugenyi nga bw'ozimuwa obeera omunyoomye. Ekisookera ddala, enva z'embizzi, omugenyi tebamugabula mbizzi. Oyinza ofubutuka enoga nti omugenyi wange kamusiikire ku mbizzi alye, oba omunyoomye, kuba n'embizzi tetwalwa ku buko. Ekyokubiri, enva z'entula. Entula nazo tezigabulwa mugenyi akukyalidde, era waliwo n'enjogera egamba nti gundi onyumya entula obugenyi. Entula tebajjozoogera ku bugenyi, era zo tezibaawo. Kale nno embizzi tegabulwa muntu ku buko, nga ku buko tegabulwa, ate n'omuntu ng'akukyalidde tagabulwa mbizzi, era tagabulwa na nva za ntula. Ekirala bassebo ne bannyabo kye njagala okubategeeza, enva nnyingi nnyo ezitagabulwa muntu, n'ebyennyanja ebyo tebatera nnyo biwa mugenyi ng'abadde akukyalidde, wabula enva, ebinyeebwa ate babimuwa kuba babisiba mu luwombo. Enva z'omugenyi bazisiba mu luwombo, ate entula tebaziteeka mu luwombo, sirabangayo luwombo lwa ntula. N'embizzi toteekanga oluwombo mu mbizzi okutonoonera empombo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere, ekyo ekibuuzo nakyo nkimaliriza, era ekyamazima njagala otuule ng'oliddindira nga ssalambwa lya mu lumonde, olinde ekibuuzo ekirala olunaku olulala.